awo atandikira nga musomesa. Alunda abeera n'amata gira bw'atyo omukyala n'akola waka yakuuma. Kati bino byonna bizze wano oluvannyuma ebikajjo bitufuukidde ekizibu, agenda atunda ebikajjo bye ebiroole ebimu n'abitunda nadda atereekezemu n'atambulire wano. Tumi agamba nti faamu emuleetera miliyoni nga 12 oba yagambye mwaka ndowooza mwaka miliyoni nga 12. Is that money that can change? Are you not a Musoga? Ndi Musoga tukoma. So endala ekiraziro olugero toli nti endala ekiraziro. Okay, Honorable Chirya Wanzala, Member of Parliament wa Butembe constituency ate muna FDC. Yes, sir. Omusajja yagwakalwa emirundi 4 n'awangula ogwokutaano. Have you sat down to look at the cost in terms of money, time, energy, and social capital that you have lost over the last 20 years? Owekitiibwa Sir Simon Muyanga, I have not lost. I have not lost. Natandika okuyingira mu byobufuzi surprisingly nga bwe mba kubeera na bikajjo ffe bye tulima. Nalina yiika 2 n'ekitundu. 2.5 acres. Given land by dad. Mzee namba ku ttaka lye limirako awo mutabanyi wange. Yiika 2 n'ekitundu. Kozi ova mu famire y'ababikajjo. Across a period of 20 years, I want to say this. I have moved from rented land. I've moved from ettaka eryaziki nentambula ku rented land na rentingako land nengenda mu 200 acres. Nenkyusa strategy nenzira mu strategy of ownership. Now I'm now at ownership strategy. Olimira ku ttaka kati eriyo wasooka kupangisa kati nenkyusa strategy to own. Now from borrowed land of 2.5 acres, I own over 100 acres personal land. Mbuulira ayo abadde mu byobufuzi azirina. Are we talking about bare land oba okuli ebikajjo? Kuli biko bikajjo. Yiika 10. I am from elections. Ezizo. I am from elections. Tubadde mu kalulu. Kano ke tubaddemu. Sitemyeko wadde emmotoka egyo ey'ebikajjo. Byonna ntandise bitema nga tuvudde mu kalulu. I am repeating. Mvudde mu kalulu. Abanja akubesimu waba wano nga tuli. Toyina kubanja ku kalulu. Abambuli bebaje. Toyina banja from kalulu. Where? From who? Nga n'ebikajjo tewabitema. I'm just now harvesting. Ngenda kuwatako n'obukadde 5 abantu baliyeko. Kuzo ebikajjo byo. Ezo ebikajjo byange. Si kuza parliament. Eyo batuwaddeyo ku ssente waziwulidde ndi waliyo be bawaddeko. Banga baba 315. Ani? Ez'emmotoka. Olugambo okay tumanyi nti balizituwa. Temunazifuna. Sirabanga oba bazimayo bazigabira batuwuli. Mpujawulira bakyasaba n'accounts. Olwaleero muva kusoma kuno. To present all your account numbers. Some of you have not presented, you are delaying. Others, I don't know whether that's the money they are delaying. So to me, Parliament has not given us any money. Era we namanyide we twabadde mu orientation nategedde nti ensi eri bubi. Waawe nawuliddeko ng'abantu bagamba tuweeko ku advance. Abagaba Parliament banoonya advance. Ngamba bano bazze kukiikirira abantu bano. Anyway, tujja kubirabira eyo. Oli nange, and you have a lot of questions to answer. Yes, sir. Museveni yakola ki? By the way, I don't have a problem with the president as an individual.
But I have a problem with the way the system operates. Tejayo muntu. If you want to know, bino bye bagamba tuyamba abantu b'omu kyalo, nze nsobola okwogera ku programs eziyiseeyo. Nali ntegeera ng'entandikwa ejja. Entandikwa. Yes. Okay, nkanzireko n'emabega. Nali ntegeera nga baleese PMA, Plan for Modernization of Agriculture. Etwali ajijukira, nze jijukira PMA. Yali ya Israel Kibirige. Kye nazuulamu kye nafunamu ekyamaanyi ennyo, because yali y'okwempawaringa skills. Ewange negombola chief, negombola production officer, yafuna masters. Plan for Modernization of Agriculture. Yasooka kwenforcinga abantu kusoma. PMA. Abantu bwe babasomesa bagamba bwe mufuna empapula ez'amaanyi eggwanga lijja kukyuka. Do you need a master's at a sub-county? Surely no. Surely no, I am a consultant. Nkola mirimu. Can I get a master's person to go in a sub-county and go in a farm? Akuyambeko. Actually, masters in waba badde agenda nga tannagifuna bw'agifuna emugobayo. Be bakyaliyo with masters. So basically you cannot use the knowledge of that nature to transform society there. Because mu agriculture ku level ya Africa. Bwe tunayogera lunaku olulala okwogera ku byamalabo declaration nkulage bwe bitambudde ne bwe bafaanana tujja kubyogerako. I really need you. You have a lot of information. We shall come there. Naye kati ku ssaawa eno tusigale wano. Tuvudde ku PMA. Tuvudde ku PMA entandikwa nejja. Waliyo omusajja kati gwe bagamba buli kiseera wali entandikwa. Bantu be baazirya. Nobody paid back. Ye yali yakisamba mugerwa. Entandikwa yakisamba mugerwa. Yakisamba mugerwa. When people took, they just said, naffe tufuniddeko wano twawa president obululu. Anti ntandikwa, ntandikiraawo. Tezadda. Eyo nefa. Bwe tuvaawo ne tudda ku program ki? NADS. NADS netambula. NADS. Nze supplyingirako NADS kumpa bintu. Naye nagenda okukizuula nga baleeta ebintu ebitalina ku plan. Nali mpita ku gombolola awo. Ne bagamba tukuwe ku ndokwa. Ede mwani. Ede michungwa. Tika ku doyenda. Because I had a pickup. I said, now where do I take this? I refused. My boy brought emwanyi. Emwanyi kakaga. Nemubuze emwanyi kakaga. Ijadi simba wani wa. Kuzi anaitaka. Omwana n'abuta n'obumwanyi ne waffe baziwanga miyembe ebula moyo nga motoka ene ezeeseroole teyabagweziwa nga baziwa muyembe ne zimererawo ne zikalira. The way the programs are run, it was not planned. How do you supply without demand? Ne batutambuzaako naliko mu kanso ne batutambuzaako emirundi ebiri ne tulambula eyo twagenda nga zimanyi Masaka waawa tuyiga kulima bitooke biki. Ne tuba tukabawo mu baasi ne mbuuza abantu tumaze okulambula tulabye ebitooke. Ejjinja tugenda kola ki? Ku bino bye tulabye. Nga mulidde buli allowance ezi. Tuva ku NADS. Olwava awo ne bagamba tugende tukole faamu e Nakabango ogijjukira. Tugitereze bulungi tukole endokwa ngiterere tutandika ozigaba. That's when I got into leadership. I was the district councillor nga gwovuddeko gw'omudde n'enzija. Nagenda mu kanso ne mbagamba sikyadda wano nsiibudde. Nengenda ne mugombololerye wange nti nsiibudde. Bwe ndiba kukomawo mu by'obufuzi nkomawo nga ndi chairman wa RC5 oba MP oba member wa parliament. Awe nankoma. Chairman wange akyajjukira aliyo kati nga statement eyo ngikola. Nenkirozinga amaaso n'amatu entambula. So njagala kulaga muli nti we are not hating a man. But we got to something called the Operation Wealth Creation, OWC. Nayo njikuleetere ne tuddamu Operation Wealth Creation ne baleeta amagye. Nkutwala ewange ondage nti bwe baagabira bye bino. Era nabyo ya replacing NADS era nakyo kugaba inputs. Neyo yagabanga kubasabye. There was demand at least. Okay, bwebera demand nga yaliwo. Ebiriyo biriwa kuba emichungwa jjajja, emiyembe jjajja n'ebirala. Tugendeyo tukole sample tulageko. Ate wamwe bikajjo tusobola kula OWC.
n'abantu bafuna embuzi. So bandi baletedde ebikajjo, embuzi ziri wani kuba nazo zirundika wadde mu kiyumba ziri wani. Abantu bemmanya abaakolanga obukumpanya mu kitundu ate nsaagala kukyogerako kati nja kyogerako olulala ng'amaka gayinza okubeeramu omuntu n'abeera kyeyamaani n'awandika muwala we n'awandika mutabanyi we n'awandika bwekyo buli kabizi kazze n'akatwala muntu omu famire emu n'alwanyisa n'atwalayo n'asomesa abaana be ne batambula naye nga rekodi yali ziraga nti egombola lifunye oba omuluka gufunye oba ekyalo kifunye. Ebyo byonna mbirina. Oyagala bwino waliyo gwe baatulazeeko jjo wano ku bino ebipya ebiriwo PDM ow'ekitiibwa Kazibwe bamutulaze yali musomesa. Waliwo omusoga we wammwe basangwa ekamuli 2000 trays of eggs per day. Ebyo tidda kubyogerako ayitisuubira nga PDM asobola okukola ebyo. Asobola okukola ebyo. PDM kaba kakadde kamudde. Anti kaba kamyu, anti kati kazaala ne kakola. Ayolisiwa PDM president yabuyamba. Era njala mugamba nyambe. Okay. Kati awo bw'oba oterezezaamu kituufu president singa atuyambirayoko abantu mu buli muluka omu bw'atyo. Nze bwe nandirowoozezza, that would be my model. Give 50 million to Muyanga in a parish. In each parish, select a model person with substantial inputs. The multiplier effect of his enterprise will benefit the other people. That was my model. But although bw'ogenda mu economics w'eggwanga tuli meant kutakisinga balina tuyamba abatalina si kunoonyamu. Bw'ogenda mu taxation obulungi onoonya ku redistributinga income from abalina otuuse ku batalina. Ne bw'onaakola model y'omuntu ng'abeeramu omu nze tekimpa maanyi bulungi nti osobola okukyusa society. Singa oŋŋamba nti omuntu oyo agenda kukola mulimu gwa kubeera as a champion ng'alina kukyusa bantu bali gwe mulimu gw'alina okukola nti buli lw'okola bw'oti genda mu kyalo ofuneko abantu bankoko 25 obazimbe nga bayiganga obasomesa eno basomesa eri obasomesa eno basomesa eri. I would believe that's that. What I would do if you made me a model farmer. Yes. Okay. Actually, but basangwa osobola okugenda ne ku mulina nga tekuli. See what the one I've asked Mr. Museveni to give me is called the nucleus. Empower me with 20 of my neighbors. Then from there mukikole mugende nga mugaziya kibenga kirimu demonstration naye nga omuntu akikolera we ate n'omwempowering. Anyway, wanonye eki mu parliament because your brain seems not to be, you are going to be frustrated. I must warn you. I don't know, but we shall talk. I've been in parliament here, na covering a parliament ey'omukaaga, ne covering a parliament ey'omusanvu, ne covering a parliament ey'omunaana, n'ey'omwenda katono. As a journalist, I had to tell you that you are going to be frustrated. Everybody tells me that kuba waliyo team ya parliament gena training in Dubai eyo. Ningamba, you man, why don't you concentrate on what you are doing and waste time to come to parliament? Nembagamba, I have to clear the name. I have to remove olumirimu n'olw'ekisirusiru n'olw'okutuula ku trading center. Madivani wakola bwati. Wa Madivani tosobola kubeerawo member wa parliament nga wa opposition. Kati byonna bibadde. Bwemba serimbye mu Busoga mwonna ndinze member wa parliament atanaba kugendako wa Madivani kumuleebeeta. Takwanga kusupport. Yaki. Era nji kimenkoleji. You have never received support from Madivani. Ojja kubabuuza. Nchikime lwaki. But Madivani supports every politician, including those abatali wuwe. Wendi agala okutusupporting nga ndimubuulira ntwetaaga okukola amakubo gano njagala mafuta. Netugenda netugakola. Kati kambuuze ekibuuzo. Madivani bwampa ku ssente ze ne nnoonya akalulu. Ne tutuuka nga twogera ku bbiiru ya bikajjo. Naye nga twagala abalimi baveeyo. Njogera ki? Ozikiranga bano bwe bazikira kubera ekyo yakikolako. Waliwo sugar bill wawo ne bazikira. Kati nze nange nzikire. Ekintu ekigenda okukosa mutabanyi wange ne muzzukulu wange. You are thinking in terms of welfare, society welfare. That's not what people think about now. They think about individual, you yourself. So ko bere bulungi ne family ebiri ebirala biri esotinga. Nkubuulira amaka gaggawadde asooka n'afa ne gafa. Olina omuntu owaiso.
yakolere sente ewaiswe eriyo ebintu bingi onkobera ekintu ekiri kutambula okusa ewa omukwano gwange Kyayonga ewange Ewa Kyayonga. The money is like a dust. Tell me what is moving on. Kyayonga had money. No, in my village, the Kanya Musai family was that solid. There's nothing today. So when I say this, you are giving testimonies now. To me, we need to think beyond. Have you sat with Mr. Museveni at any level? Why am I asking? Museveni is very accommodative. We sat in Jinja n'enzuula ng'opportunity ezogera n'abantu ab'ekika ekyo teziriiwo. Baatuyita ffenna naye buli muntu bakubuuza ky'ogenda okwogera. Pulezidenti ojja amukoba ki? Oyo mutamuwe ayidda kutuswaza. Ate ombuuzira kye ngenda omugamba njagala kulaba president. Sina mutwe gwange. You know some of the things. Ombuuzira kye ngenda era kati nsemanya ejjinja ekizibu ekizze. Buli muntu agamba nti omusaadde ono ali independent ono. Ate afuuse member wa parliament. You're very independent minded. Kambuuze ekibuuzo president bw'akyala waire tiri NRM. Nga ni member wa parliament w'ekitundu. Ndikirizibwa okwogera obabbe. Oyikirizibwa. Nenda kubona bwe banandobera. Oyikirizibwa. Menze ndogera ebyange. Oyikirizibwa. You have to speak because you are the host. Ate olumala okumukoba mukobe nti kukobye kuba tikwenda. Oyinza okuba nga oli mulungi ng'omuntu ayisisimu dodireni. Oba bakulemesa ni bano tiidi. Ekyo solo kimugamba. Nakikobye kanaago owekitiibwa kanaago. Can you tell Museveni that you are good but your systems are bad? Nsobola okukikoba. Nkukobe lwaki? Ife mu Luzungu baatukoba nti woba ng'oli kwenda okwogera n'omuntu omukulu yenna tomuswaza. Give him due respect. Omukobere kuku, yes, muno oli mulungi. But aye. But I don't know. But as a teacher, the but becomes stronger than the positive at the end of the day. Anti ife tukoba. Even in audit tukoba. Tukaenda kumanya birungi byokola. Kuba byoli nokola. We report by exception. Tunoonya ebikulemye byoba olwane ku okole mangu. Jiria wanzala member of parliament wa Butembe yamulide bwotyo. Naye mu FDC with all this kind of value you have. FDC ne yatandika lebe MP 38. Ne wadda kwa 2 mu omu. Kati muliyo 12. Ono ngo ina kyozimba. There is ekirungi wali musomesa gaba max. The student will score 38. Now, there is nothing impossible. What ekyandibadde kintiisa kwe kuŋŋamba nti ekibiina kigudde kivuddewo. Ndi musomesa nga gwe bw'oli omusomesa. Twayingira Jinja SS nga ndi musomesa n'akafuluma nga teri ayagala kujja ku Jinja SS. Ng'abaana bayinza okulwana ne bava mu ssomero ne bakuba ekibuga kyonna ne bakuba n'akatale. Lyali ssomero ly'abalalu. Kyekyangano digendamu. We instilled discipline. Essomero ne liddawo abaana baneganda mu 4,000. True that. Jinja SS is now, I'm asking a question. What is impossible? This is government. We're talking about government. We're not talking about school. Kyogambe ene ejja kufuira ganeti. Eno government eno kankubuulire bw'ogyetegereza obulungi. Agikwatiridde naye ng'alina bw'asuukunda ekintu kye ali omu. Bw'avaawo ekintu ekyo ne kiyimirira kijja kuba nga Kenya bw'ogiraba. Kenyatta omugenzi Kenyatta yalekawo ki? Eyali pata ya Kenya eyabagattanga. Kanu. Ekyaliwo. Yatambula dda. Na wano linda. So don't, as long as you are, by the way. Nti bwe tujoyina ne mugatuuzawo FDC. I may not come. Patrick Oboy. I may not come in the 2 years, but I will come eventually. Because ekintu kyendabye ekifunye changes ne kisurviving nga tewali sente is FDC. Bw'ogenda mu baana basupportinga wansi eyo
tetulina wa just ba mobilizer na mwana fuwa mangu abaana bali ludda wanga mwafuna boboyi yafuna olw'emitwalo 3 nandala yafunye emeka. You need to be we need to agree this. Yes. Enonda ya Uganda teri static nti bano bawagizi bano ba member so waliwo enjawulo okubeera ne member n'okubeera n'omuwagizi. Abantu aba bulijjo bawagizi babuuzaganya n'okubuuzaganya mu trading center awali amaanyi wa bwe tuba twagala ogoba Museveni ono ne bagenda awo n'olowooza nti gw'olina amaanyi bwe bakupima bawati ne balabanga ebibyo tebitambula ne badda awalala. So just get it from me, that's what it is. Kati kankubuuza ekibuuzo, olowooza lwaki ewange bulu yasigalawo? FDC neba wagira FDC wagira gochiri simanyi FDC teriiwo simanyi. Are you proud to belong to FDC? Kati ngambe sagala kwogera ku party zaffe opposition. You are prompting me to go there, which I don't want. Go. No, I should because you are an FDC. I shouldn't. You are FDC. To me, we are building. We can have diversity, but we can come together and still rethink. And that's what I'm trying to tell my colleagues. When are you going to rethink? This is governance cheating. Let's get serious. I'm talking to an intellectual. I'm not talking to a foot soldier. I'm talking to an intellectual. Where are you going? Do you see any way? Are you going anywhere? Njakuwa concrete answer where we are going. Mubanga litajja kusuka miezi 3. I'll be with you. I will look for you. You are going to look for me. And I will remind you. Yes, I'm going to give you a view and a direction as agreed. Mpime banange mbabuuze nti munaakisobola. Natambulako ne ngende Kamuli eyo nga mpulira nti wonna we NRM Dedemye. Kamuli NRM Dedemye Konko super. Twagenda okunoonya akalulu ka Salaamu Musumba ne bankwasa ekyalo kya Nankulyako. Kalulu ako Salaamu yaggwa Masitulo obaani oyo Masitulo obaani wali yatusinga yaliyo kati gwe muli naye waliyo omusiraamu omulala oli yafa gundi mukyala Watongola Rehema yamala n'atusinga. Naye bwe twagabana ekifo ekyo nze bantwala Nankulyako ne mbabuuza nti ekizibu kya Nankulyako kiri ki? Salaamu n'aŋŋamba nti eyo tomala biseera eyo tibatuwa bulukule bampa kalala. Mba nti kati nze bwe baakuwa akalala wembenje kangende wano. Naliwo ennaku 4 Nankulyako nengitegeka nenvaayo nenzija e Kampala nenkola muka ebyange nenzirayo ku weekend olwokutaano olwomukaaga n'olwasande nga tugenda kulonda the following week. Navaawo nga nfunyewo obululu 236 bwafuna akamu ku luli bwe baafuna akamu ku luli. Kakati bwe nkomyawo DR fomu eyo ne mbabuuza ekizibu yaani. Nze siri waakuno abalonzi banteekeddemu obululu nabubbye naze na ballot staffing is opposition. Kitegeeza nti waliwo ekizibu. So to me there is nothing that we cannot build. Katwetegereze if these young men olowooza lwaki Nzaga yayita kuba bamwagala nnyo, yayita kuba alina sente ezikampaininga, nazimba system ne mugamba I am sure you are going to go in parliament. Kangende ewange naye onwanireyo kuba teri ajja kusobolayo. How could you be sure that somebody is going to pass nga gwogwa bugwe? This is where singa wano bakuba amasimu nandikulaze LC1 ze nina mu mafugira nga nze naziteekamu kuba tebalondanga LC1 gino myaka emeka. Nkubuulira ebifo bya nawamba ebyerosi kikulaga ki tinategeka abantu nga mulimu chairman we FDC naye nga agamaze emyaka egi nga tayogerangako nabo. Tegeeza ndi atamanyi byabufuzi agenda akola emirimu gya radio. Are you proud to be FDC? Let me be clear to you. Ye pate gye nalaba nga yali egezezzaako okudefininga kyendowooza nti kiyinza okuyamba omuntu wa bulijjo. I've read manifestos sinaba kulaba ndabye bulabi nti split zino zanyiiza
maze okulaba buli lwe mwegatta ng'okusooka ono abadde n'endowooza ndala ono ndala mulwawo nnyo okumakinga coherence ku kintu ekyo. Kyekizibu FDC kyokka kyeyafuna. Kati nina endowooza bwe nti bwe nkiza ku levo yaffe ey'obufumbo marriage ne bwe nyiika ntya sisobola kugoba mukyala wange. I will accommodate her in whatever difficulties, in whatever differences, naye nga sifulumiza kigambo nti kati ono genda naye ayinza okugenda wagenda nze ate soogera nsirika busirisi ontegedde, because in building akatono k'ofunyeeyo tokadestroyinganga. Look for a solution to put right ebizibu ebirimu and continue. That is why nze bwondaba buli kitongole kye nakolerako eyo ndekayo consultancy nga zikyatambula buli lwe bagalanga ekinfaananamu munange komawo jangu otukolere kino kitegeeza navaawo bulungi. I fear to tell people today that FDC eno nnungi bino byetulowooza ate nga bw'obisoma byebimu. Ate ne wayita emyaka 2-3 neŋŋamba eyombi nnyo olw'okuba nayomba ne Kasigu, olw'okuba nayomba naani ne Mafaali. I don't believe in that line. Singa twali mu bintu byakusowagana nakubuulira buli omu kibi kyolina, nkakasanga tulina abantu bangi abayogera ebintu ebibi ku FDC naye nga bw'oba weeyinga n'obateeka ku mmeeza ate babi nnyo okusinga abalala. Naye ekyo I don't want us to kill opposition. How close were you to Dr. Besigye? I loved him so much. You're in past tense. Nakati nkyamwagala. Gamba bugambi nti kinkoze bubi nti sibadde nnyo mu Uganda. Badde nnyo nga ntambulira nnyo wabweru. Bwe nkomyewo akalulu nkanoonyeza ennaku 3 buli wiiki. Ennyanga ziri kumpisa bubi. Naye namugamba ekintu kimu kyesaakirizaganya nakyo. One shoe cannot fit all. Wadde nakola nnyo ebyawo okutuwaaka nembibeeramu nnyo ne mobilizing abantu ne mbafundinga because of these movements zembeeramu. Ekikyamu kye nafuna kyali kimu. That model could not work in the village. Buli lwe twagendanga bwe nagezangako okukikola, people became very resentful. Abantu beetaaga kwekalakaasa nze bwe ntunuulira mu kalulu ke nasingana n'emigereko namusinga amagombolola gonna ne bansingira ewange. Ojja binoonya mu record nkizeemu wano nga tuli wano. Namusinga ewuwe Emafubira ne musinga Kakira najja nansingira Ebusebe. Bambuliriza bajja kuseka n'okuseka era bw'onaatulaba ku mukolo nja kubyogera. Ng'abantu bwe bakukooye balaba osindika ekitagenda. Nedda si kunkoowa. Abantu bakooye FDC. Baali tebantegeera. Everybody was brainwashed. Nange nagendako ekyankwanzi nga nyingira e Makerere. Naye bw'ogenda ekyankwanzi bakubrainwashinga n'ofuluma n'olowooleza ddala nti ekiriwo kyokka ize naaryo. Omala kufuna sense n'olyoka otegeera after some time nti obeera ng'ente yabasuza mu kiyumba weefuluma neeraba ku musana weezuulira nti waliwo enjawulo wabweru wano. The sun is there. So to me bwe ntunuulira omuntu asobola because corruption etukoze bubi nnyo. Bwe nali nsoma World Bank report tufuirwa over $1.745 trillion buli mwaka. Ezo esente zokka bw'ozipreventing okuzibba ne bw'oyagala irrigation systems mu Uganda ng'osobola okulima buli lunaku kisoboka. Chile, you are not corrupt. That I can test. Are you a friend of the corrupt? Or can you be a friend of the corrupt? Tekimbeera kyangu
But when you survive in a society that is contaminated, waliwo otuuka n'otandika okususpectinga nti bwe nkwata ekintu kino obubi am dying. Kati ekimanyi nga Dr. Besigye yatugamba nti abantu abakulembera Patrick Oboy ne Mafaabi batunda ekibiina balya, they sold out and you are there. Mbadde saagala kwogera bintu bino ku mpewo bye biri mu public. Okay, kati kankyogereko kimu onnyambeko okukitegeera. Bwe baba baalya Patrick Oboy amulya ati abadde anoonya kalulu ennaku zino nga naye anoonya akasente nganzi akanaakola omulimu. Ze yabba yazitereka oba ze baamuwa okulya yazitereka. Saagala nnyo twonoone mannya g'abantu naye nga basafarinze. Abaami abo tubaavuwaziza. Pate zaavuwaza. Nze sigendangako mu kalulu ne nkavaamu nga bammanja. Nagenda ne nfuna Diana akamotoka akatambuza emizindaalo okuyambako bannange. Ne nkasigazaako $3,000,000. Ne nzisasula nga tuvudde mu kalulu wano. Naye nalabira ddala ne ngamba omuntu atabeera na buzibu bwe bati nange bakoti bailiffs bazze kukima motoka ku $3,000,000. Naye nga nnyambye buyambi ka district. Sina konna ebitundu byonna ebinsumbuye embiresi. N'oteekamu ssente olinga ateeka mu bottomless pit gw'onyonnyola okutegeera kuzibu. Abantu baweddemu ensa. Baweddemu okukola obwesimbu. Baweddemu okulowooleza ensi eno okukyuka. Ne mukwano gwo gw'olowooza nti ategeera ebyobufuzi bamuwa busente butono bwe buti n'atandika okutagala. So to me, don't talk about money so much. You cannot avoid the general outlook. Do you see Uganda's opposition going anywhere? Now we are talking about general terms, all of you combined. By the way, I want to say this, there is hope. by branch. Kankwe why there is hope. Bw'otambula mu kyalo n'okola sample, nze njogera n'abantu bangi abali ab'obuvunaanyizibwa, abakulu, abasomesa, abakozi b'ebitongole. I speak to many because I'm that level. People just say, my friend, if you say anything, you are finished. So just realize anything happening that is unique. You will be surprised yourself and say, hey, Uganda ebeeranga bweti. Because it is running on intimidation. What are you telling me? The people who oppose are many. Where are they? Because they get an opportunity, after every 5 years to demonstrate their opposition in a very peaceful way. Simply tick against what you don't want. Mu program eddako nja kugezaako okugaziya ekintu ekyo kireete. Nja kuteesa naawe nkubuuze nti njogerenga n'amannya nti ono ya staffinga bw'ati, ono yakolanga bw'ati. You respect statistics. Naye nzirina. Because you are an auditor. Statistics show that Museveni won with 71%. This time, the highest in all his scores ever. Mkulu Muyanga Lutaya, do you think it is genuine? The 71%. This time around, the Museveni vote, I have to tell you, my brother, I am very sure. For this time around, the 71% that Museveni got was genuine. It was genuine. Because there was no opposition. There was no, but what was the alternative you are giving them? I don't want to go into that, but nze wange si yasinga. One yasinga. Jinja district era si yagisinga. Ani yasinga mu Jinja district? Ojagenda mu statistics yolabe. Aye waimwe eyo. Ebula mu. Waffe yawangula. Na wano ebudyope nagendayo. Yes. Kubeye waffe buyende yetuviire. And overall yawangula region eyo nga kululi Bobi Wine yajiwangula. Overall after 5 years. Because he knew where he had gone wrong and he made good.
Beti Yamana bye yakola nze ebindi birekero birimba abantu birekero okulimba abantu ebintu ebimu omanyi sente abantu ze bagabanga eyo n'okutiisa abantu n'okola ebirala mukaluka nakawedde walaba ku sente ze NRM kati nze ewange nalina olumbe ku isomero eryo ery'Ebugaya Magogo we yali ali ku mobilizing abantu yabawange emitwalo 5,500 50,000 aye nga atabisa n'opposite ate ziraba wazazi nti kati gwe obimanyi kati ebyo tubiveemu bisode omuntu ayisa n'opposite nga tagabeetaanisa jaji ebyo byesonyiwe ojja kubyogera tubitwala wawanvu nnyo okusooka emeka etaano ebizibu ebyali e Busoga abantu bagabana nze saagala ku polling station yewange na ku kitundu kyewange kugamba nti gindi yasinzewo ndina be nambemanyi nga bakwatanga ne booklet era nze ndimu ekirowoozo nti nabulako katono okugwa olw'ekyo abamu ne mbayinjirira ne mbagamba tujakubagana tugenda kubagana because nagenda okizuula NRM yalina abaana abali forceful migo jaga banzitirako omwana omukululi nengamba nabino mwebiri so I trained also a team Nupu yo yagiyitanga gaali nze nagiyitanga security team very disciplined they don't attack you they don't do anything but should anything happen we work on you and I think I was the only candidate eyamalako elections eyo nga teri yankubye muggo abantu bange tebalina gwe bakubyemu waliyo lwe bakuba abaana ba Nupu it is my team that saved them because the candidate just took off nayingira mu kisaawe where my security was nengamba police if you cannot do your work the next step we are going to do is to look for a way of you leaving Jinja nentiisaamuuko awo banatiisa banagamba bituufu nembagamba I have the capacity to. But did you have the capacity? I had it. I have it, by the way. I'm friendly to so many people. Value yange yebali nange bajitunulira ne bagamba this man we need to live with him. So okimanyi nga nagoleka mu FDC navaayo. Okimanyi? Nogenda. Kati gye wagenda kiteredde. Wenare. Oba otandise okuwulira nayo omuliro nga birimu okulimba okusuka wali. Kitegeeza okulimba okuliyo wali tokumanyi. Ntwala speed. Wenti omanyi nga navaayo. Wavaayo. Wagenda mwenare. Era okyali mwenare. Tuzimbe ekintu ekirina amaaso nga kirina gye kiraga. You see where you are going. Where is NRM? I want you to differentiate two things. Where is NRM going? We are building. In what? We are metamorphosing now into a youthful record PLU. Are you aware of PLU? Are you moving? Are you moving? So in other words, Katuogerem Studio One, you have helped us to eat our NRM. Eat You know, abantu babadde mu kyalo eyo nga ababakolera emirimu CPLU ababakolera emirimu ali eyalwana nze chairman wa movement nze chairman wa RC1 nze chairman wa kino. You are helping us to destroy NRM. I said to metamorphose, to rebrand. So bw'onaakyusa bagenda kufuuka PLU chairman. Nterezaamu akantu ako mangu. Nze nalabye dda ebintu bibiri. NRM egudde dda okusinziira ku parliament eno bwenjirabye baminisita bwe balondeddwa okusinziira bwendaba amagye bwe gatambula ne systems okusinziira bwolaba abanamagye baffe bano ababulijjo bwe bajugumira nga basabyewo SFC bifuuse ng'ebya special force mu 1980. Kakati nze eyo changes ezo eziriwo ezo ziyamba nnyo okumalawo NRM. FDC seddewo
abalala tujja kudabira awo kasooke mbuuze bwe twalaba special force UPC nebeerawo byalwana okukola UPC esigalewo negenda anti byalwana kukola esigalewo no nemala negenda kati Piero ye erwana kukola kusigalawo ejagenda Piero you first to keep a legacy because we have people like you are destroying the NRM legacy. You know, Piero yandibadde ekola bulungi naye buli lwe assuming power n'ojjawo power ya buli muntu n'ogyewa, you have started on a wrong note. Omwami ono singa mumwetegereza yabakweka mwenna akasala n'abalaga nti NRM ekola egira biki system nebo buli omu n'agibirivinga, buli omu n'agenda bamulonde, buli omu n'asalirawo ku kyalo eyo. Kati approach ya Piero you is from up down. That is dangerous. Ne bwe mubeerayo ne kokasi yammwe ey'ab'omunda teyeetaaga kulaga abantu mangu. There you can survive for a long time. Naye approach y'endaba eno eya Piero you Mukama ye musumba wange. Did you attend the State of the Nation address yesterday? I attended. I listened. I said ebifaananyi bye bye yalaze. Nendaba obukuusa bungi. But to me that's not the problem. Omusajja yakulaze. This is evident. You know, Wanzala, my brother, what I have loved about Mr. Museveni in the last 3 years is that he's now evidence-based. Twawa bano sente bateekewo farm. Wuuyo gwe twaziwa ente zeyalunda ziizino kino kyayingiza. Evidence. Mukulu Sir Simon Muyanga Lutayo n'omusaadde atema ebikadde ebusede, atema ebikajjo ebusede. Amanyi nti ebya Kazibwe Michael bifu. Amanyi n'esente ze baatwalira Kazibwe Michael okubalaga faamu. Ebyo tubikomyawo tubyongerayo. Yali headmaster n'awumula n'afuna ne gratuity we. Byonna biri omwo. Twalima naye ebikajjo okuva dda. N'afuuka headmaster, yatandika headmaster nga Busedde College. N'amalira Hoime eyo nga headmaster. Ng'agenda waka azimbawo akyusa. Eyongera ku bikajjo mpola mpola. N'abeera mu ebyo eby'amata, tawaana kutunda mata. Be baba afunako ente z'abaka. Not Nads. Sendekaawo. Twatandika na Sendekaawo yaddawo oluvannyuma waliwo Makabu program. Ne wabeerawo eya Sekitoleko just bring the cows directly through the agricultural officers of the district. Awo watandikira nga musomesa. Alunda abeera n'amata gira bw'atyo omukyala n'akola waka yakuuma. Kati bino byonna bize wano oluvannyuma ebikajjo bitufuukidde ekizibu. Agenda atunda ebikajjo bye ebiroole ebimu n'abitunda nadda atereekezemu n'atambulire wano. To me agamba nti faamu emuleetera miliyoni nga 12. Oba yagambye mwaka, ndowooza mwaka miliyoni nga 12. Is that money that can change? Are you not a Musoga? Ndi Musoga tukoma. So endala ekiraziro olugero toli nti endala ekiraziro. Okay, ndikiriza. Okay, bw'aba asobola nga atereire mu kuku ate n'ebyobufuzi abisobola. Aida anoonye kuku akalulu kalala tubone nga anaatambuza campaign waire mwezi. Asobola okusiŋŋana n'abali mukoba ati alikola bulungi kuba yeena bano bali kwekolera omulimo bagabana eningi. Ontegedde bagabana enyingi naawe tokkiriza kukulimbira eyo, tokkiriza kukulimbira kalire eyo. You know you a chairman, you a what?
So nkome come in the flow. Nkome mu FDC. Yogera katoso. Jangwe jinja. Idinda. By the way, Idinda you looked more promising. Kajiro yonjitia. More prominent, more promising. Ye kajiro yonjitia mu opposition. Idinda. Idinda. Tidinda kubagana nani aliyo buti. Nani aliwo buti. Mba wabatuwa. Obatuwa. FDC na FDC bayira nimbayo. FDC nambayo. Ntwida kwogera naye tubone kyako. Please, I'm interested in Zeremo FDC. Ayoka abuka. Zeremo FDC. Mwavu magana. Wetu tumalize yoralero. Zesa Simon. Okay. Uyanga.